You know, you said you have one? 17. 17? When were you born? Alright, wetuwugirira ssewoozi n'eno His Excellency Robert Kyagulanyi finally amaze kubeera nga submittingayo videos ze baali bamusaba America wamu ne ICC. Videos eziriwa gwe tulo wansi ogakalire ogenda kubeera nga obyerabirako, naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza video nsoko gimpereka like bw'oba omaze subscribinga wegette ku mukutu gwe figuna kadde kajem personalize okateeke mu so that latest updates kuli kimu kituuka mu ggwanga lyattu Uganda obeere nga okifuna mu budde. Oluvannyuma lwa His Excellency Robert Kyagulanyi kubeera nga asaba abazungu okumuyambako bateeke sanctions ku ba leaders ba Uganda naddala abali mu government bamusaba ebifaananyi ebiraga human rights violations. His Excellency Robert Kyagulanyi Katonda muyambe ne baleeta abaana bato olunaku olwaliro mu kooti, era zino video kigambye okubeera nga yamaze dda kubeera nga zisubmittinga. Kati njagala osooka ogirabe ongambe zino video nga abazungu bazirabyeko, omwana wa myaka 16 nga bamutadde mu kooti y'abantu b'emyaka 18 and above banaasanyuka oba nedda? Sokola byakatambi kakano. You know, you said you have one? 17. 17? When were you born? Tell us when you were born. Have you gone to school? You go to school? Which class are you? When did you start school? Do you remember when you started school? You what? Right, oluvannyuma lwa Dr. Nico okuvayo n'apostinga ng'alaga nti His Excellency Robert Kyagulanyi yakoze ekibi nnyo okubeera ng'akola video mu Luganda lwokka n'atakola video mu Luzungu. Agamba nti abazungu naddala Abamerica, CIA wamu ne departments ezindala mu EU tebajja sobola okubeera nga bategeera biki byayisaawo. Njagala kumanya ebibuuzo bye mu comment section. Olowooza bye yayogedde gye biri oba nedda? Kubanga bannayuganda abamu bavuddeyo ne bamutabukira ne bamugamba His Excellency Robert Kyagulanyi tawabulwa biki, byabadde bingi nnyo. Abamu ne bamugamba n'omugamba alekerawo okubeera nga yogera ku struggle. Njagala kumanya gwe oli ku side yani ya Dr. Nico oba ku side y'abaana ba NUP abavuddeyo ne batabukira Dr. Nico. Video yino soko girabireko togamba nti ndi mu kutema omugambo. Share this message until it reaches to Dr. Nico of Netherlands. Yes, I'm listening, thanks. We will watch a little bit of your video and I'll bring on my point. Here we go. Good morning, Mr. President. I'm very, very happy to see that you are in good health, that you are still the elected president of Uganda. And for that reason, because you are the president of all Ugandans, me, as your advisor, I recommend please use other languages as well, so that your message can be understood by all Ugandans and by your ambassador that still fails to understand Uganda. I'm sorry for that. Now, ladies and gentlemen, after watching that video, what do you see and what do you perceive in your head? Dr. Nico, first, before I want to appreciate your work, I want to appreciate your efforts, I want you to know that we as Ugandans, we appreciate every single effort that you have inserted into our struggle. But number one thing that you have to put in your head, never at any time tell our president to speak in a language you understand. Reason being, our president always
always when he's addressing the nation, always uses Luganda and English. Why? Because he wants to use the English version for you and the entire world to understand. When he is communicating with the natives, he has a reason as to why he uses Luganda, because the message goes straight to Ugandans, not to any advisor, not to any international community, not to anybody. And if you wanted to advise him, as you say that you are the advisor, why do you use social media platform? Dr. Nico, social media platforms are not the right places to advise a president. If you are the advisor, as you say, it has to go straight and to his inbox or through the secretariat or any other person, but not through social media. That is a sign that shows that you have no respect for our president. If he wanted everyone to know, I don't believe that that needs someone to advise him. Alright, nga we nabagambye diversions zifuuse diversion mu ggwanga lyettu Uganda. Njagala obere very keen ku buli kimu kye bapostinga naddala ku social media, naddala abo abeeyita aba National Unity Platform. Kuleetedde omwana mulenzi ono amanyikiddwa nga Honorable Hassan Makebe nga gezeeko okubeera nga kunnyonnyola ebiki ebigenda mu maaso ssaawa zino mu Uganda, kubanga nkugamba Uganda ku speed gyetambuliramu, oh my god, bano abasajja ebyaddala baligezaako okubeera nga bakakanya His Excellency Robert Kyagulanyi. Naye njagala kumenya we mu comment section olowooza His Excellency Robert Kyagulanyi banasobola okubeera nga bamukakanya oba just abasajja ebyadala bali mu kubeera nga beefumba. Sokolabe video ino njikuledde nnyo n'okujjukiza Haji Haruna walinnyo okulombeddwa. Sokolabe. Alright, abalinamu ku magezi musirise internet mwagirekera gonzaala sinze nkuzaala semanya gwe maama gwe taata semanya biki oshegera nenga munaku 2-3 lumu emabega USA yavuddeyo nevunana Uganda ku misango gyekoze Sudan awo ku baana ba Sudan. Era negamba nti olwaleero ensi yali ekuuma emirembe mu region esawa leero kati Ismain export oba ekyamagu kyetutunda wabweru wa ggwanga bakita brutality oba obutujjo oba okutobera eddembe ly'obuntu. Eno step nneneko otutuuse. Kitegeeza nti twagaliza embazi kyebwegagenda kukola ki kani mpuliriza bulungi. Ngovude mugonza rasinze kuzaala ndagabategeza nti Uganda abazungu abale bakitwalanga olagamba nti main point oba pivot point y'okustabilizing eddembe mu Eastern Africa. Olaba nti Somalia, nolaba nti mu Burundi, nolaba nti mu Congo, nolaba nti mu Sudan. Kati olwayo tubanga tutuse kwa yo level kubanga abatujjako nti pe tuliko pivot y'emirembe katenga pa baliko pivot y'oku exporting brutality. Yina level ko tutuse kitegeza nti fo tumwagala wakola ki. Just why kino kimucho kachoka mwana kumudiza wali simu ye omwana wa Ethiopia oli mutegedde. Bamudize simu ye agiranyiganyiga muko. Mutegeera. Mpozi ne mukwano gwabe mu misango era against humanity. Yabude nabaga naye mujje mutuyambe kote musirika nga bakola ki nga batunyigiriza naye all in all tuli mukasera ka foreign policies awge mazima cause twabagamba buli mako kino mukyasobola mpaka nga olonda oluwedde. Anyway temusirika nga bitambu bigenda mu maaso mufuko nga temugenda nyo mu bine biwe abasaya abafumiza bilioni 5 zino bako ne kyezikola so twewale nyaga boziga kasuku semanga bichi simambo hashibaga katovizi chi simanga bichi simambo gwanza ala sinze kusa. Anyway nambe mukyali wange naye mututamize ebizibu bya mwana mugende mutulekeri wansi mulusukwe mmangeri mu mimwanyi nga family mutandike mukole ole mikolo gye bakola simamba akayira kakitike ne mukaite. Anyway sija genda yo nyeyo kati gwa bitegete gamati Honorable Hassan Makebe Lumbuye byayogera Lumbuye you state agent Lumbuye state agent yes at is highly paid oyo Lumbuye kubuzabuza kati asobola atugamba ndi state agent naye taliyo aba yategeera Tereza mba mukola mwe kitegeeza tukola fenna yes Nirwa oba wano atali munyonze NUP nagitadde muri babi sigena kuddayo ebbanga lyembagalidde limala
ebbanga lyembagalidde limala ntaddemu nnyo sifunangamu yadde sina kye nali nfunyemu yadde bw'oyogera nga kusindika bafuusoja nga bakukuma buli nze olaba vidiyo ezijja ku ssimu yange siopeninga comment section I don't lwaki bali mu kunvuma nange nina eddembe lyange okuleka omuntu atanjagala nti abaganda bange naye kale n'otunulira abantu abamu kubeera okukula oba bakula badda mabega n'otunulira omusajja obadde sinamwekanya ne face bulungi omusajja omukulu bw'ati ku myaka kubanga omuntu omukulu mulaba amagumu agatandise okulaga ki kulabika ku matama okulaga omusajja akuliridde ku myaka kale n'osaasira famire ye n'osaasira mukyala we n'osaasira abaana omusajja omukulu n'otunuuza kamera ebigambo ebivamu ggwe nga tebisaana okuva ku ggwe nupu si ye bizinesi oba omuntu gw'oteekawo ssente zo gw'osobola okujja na wino okulaga mbu wateeka ssente zo ku nuupu simanyi Lumbuye state agent kale abeere state agent naye nga tayogera by'oyogera by'ekisiru kubanga Lumbuye ebigambo byeze byayogera Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola ku abo abaagala okugenda ebweru ng'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp.